Banka y'ebyamabe ke kayimba katwese kushafeyo olunaku olwaleero okuva eri Uncle Kato era nga tukyatambuza wiiki y'abataata as we head to 21st of June ku lunaku lwennyini olwoba celebrating nga nakusuubiza tugenda bawa eryo lyonna ebbanga nga tugenda tubatematema tuba celebratinga mu bintu ebyenjawulo bye bakoledde eggwanga lino. Bataata ng'oli eyo banka y'ebyamabe yeeso gikuuma butiribiri naye bw'ovaawo ani anaamenya akabokisi ani ayina master key ani ayina ekisumuluzo ky'okugula banka y'ebyamabyo ebimu endinga nga biri awo nga banka etutte nga buli omu atutte nga bw'atwala but at least mama w'abaana mukyalawo abaana be baba bakuzeemu nga bategeera obaako oyo omuntu alisi mukyala wo azirye gwe wazaalamu abaana tisse abaana bo bazirye naye obaako g'obuulira ekyama kye kisemberayo ddala nga Allah tannaba kujjulula. Uncle Kato gye bukedde olwaleero nga Allah amujjulidde naye nga tumusabira awummule emirembe. Welcome to the show. Program Sumula Tabla ne Buganda Kumbucha be bateekamu ssente. Hafisemo and the whole team we are here to start your day. Good morning. And this beautiful Wednesday ennaku z'omwezi tuli mu 7 yes mwezi gwa June Sebaseka mwaka 2023 tukubuzaako mulungi ali eyo wasuza otya ebiseera ebisinga mbeera ngamba bw'oba wasuze bulungi nga bukedde bulungi sengalo mu feesi ogambe alhamdulillah ate mulimu gye bukedde ewaabwe nga bibobe nga bukedde naye nga tebukedde bulinga obukyakutte ensi bwetyo bwetambula mu fraternity ya politics bannamawulire ab'emizannyo bannakatemba art industry bukedde bwakizikiza kuba gye bukedde olunaku olwaleero babadde babise Uncle Kato Lubwamu era nga afudde bamubise kitalo nnyo kitalo ddala. Uncle Kato Lubwamu bagamba bamuddusizza ku Stana Medical Center nga omutima guleka gwekyanze ajasirizza omukka ogw'enkomerero. Yes, art industry Uncle Kato Lubwamu manyi gye tugenze nga tugambe nga tukulaakulana abantu abamu ya contribution abantu babalabirako ebyo bye babalabyeko leero ebyajjo ne batabifaako. Twakava ku Kapasena Hotel Kato Lubwamu contribution ye y'amaanyi nnyo ku bayimbi abo naddala baba Eagles abo. Bwe kigenda mu drama ng'oli wakogera ku bintu bya Uncle Kato Lubwamu byakoledde drama mu bwa Kato Lubwamu bwe tuyinza ossulawo. Bwe kijja mu radio mu kaseera nga radio ezze abantu abaasooka okujja mu radio baali ba drama baleeta abantu ba drama ab'enjawulo and ebimu ku contributions eziriwo is kaliisoliiso y'omu ku recruits ezaava mu drama zijje ku radio kyobula nti radio yafuuka nnyo eya skits eyakiwa egenda evaayo era nze omu okirowooza nti kyobola begenda eringanga esereba so contribution ye mu mawulire nnene nnyo n'ebirala bwe kigenda mu politics waddayoko katono ku radio Alex bwe yafa emabegako nga tugamba bw'oba otegeera radio and you don't know the name Alex kati ate paati ya luzungu kati woba ng'otegeera radio naye nga tomanyi kaliisoliiso tomanyi Kato Lubwamu wabeerawo ekikyamu. So wekijja mu politics mu kaseera omanyi kakati kino Kato Lubwamu tujja mutegeera emyaka nga 3 mu maaso eyo nga Katonda atuwadde ku ssente tutandika okutegeera ebintu ebimu nti musajja kyatugamba nga kyali kituufu bano abaayogera nga betwali twagala okuwulira be baali batulimba yajja n'abulira abantu ekituufu ndi mupenyo yagende ndyeko naffe tulyeko and some people abamu bakitakinga lightly because it's humorous naye nga olumu ategee mazima kalwa Kato Lubwamu nga afudde waliwo abantu abamu nga Uncle Kato yakusanga ovuga boda y'akagaali kati ng'oli ku ya piki temwasobola kwogera luli mu kalulu osanga maybe mwali muzibiddwa amaloboozi amalala mangi nnyo. Uncle Kato nga tannaziikibwe mufuna omukisa okukyogera mukyogere. Abakyala be yawanga Capital be yawanga Flampeni. My politics ali trick ennyo.
omuntu abeerayo nga abadde awo abantu ne bamugoba. So but anyway, Uncle Tom tugenda kujjukirako olw'okubeera nti nobadde musajja wa kigambo kyo era njagala kwebaza Katonda nti Katonda wakuyitidde Uncle Tom abadde musanyufu. Era tugenda be bamulutambula. Uncle Tom Lubwamu records zaalese naddala mu kusaidi ya theatre mu kaseera nga theatre ennaku zino temukyalina bantu. Agenza okufa ng'alina omuzannyo gulina abagenda okugula ttebe y'obukadde 5, obukadde 10, obukadde 3. Kyokka ekyo kibadde kigenda kumenya record ye yennyini gye yeekolera ey'omuzannyo gw'amasiikini ku lugyo eyali ku Royal Theatre wali eyali ya $, zaali 10. So Kato Lubwamu abadde agenda kumenya record ye endala. So eno challenge abadde alina omuzannyo gw'alesa akoze nga gulimu goyinza ogamba ba All Stars oba empaji mu theatre industry. So eyo challenge gy'abalekedde gubadde tegunnabaayo naye ndowooza singa kisoboka mwandiguzannye. Mbadde ndaba ennaku zino ku Pearl Magic nga ba-advertisinga what is that play of theirs era kebadde egenda kutandika airing. Bwate kutandikanga. Gwadde tegunnatandika. Bade batandika ogulanga I think gwadde gwatandika bade batandika gulanga mu Easter ne gwadde gwatandika nenga missinga nnyo nga you know because nze nali sigula nko nina gulirako ebiseera ebyo nga mpya njagala nnyo ngukachinge. So yoyo Uncle Kato Lubwamu bingi nnyo ebisinga details tugenda zireeta I think mu lutambula but ku political side tukimanyiko yali former legislature owa Laba South awo era nga he was a comedian, a businessman, era nga yaservinga mu 10th parliament eyevuddeko yakomawo mu kalulu ne bamukubirayo era nga abadde munnaddipi. Kato Lubwamu okumujjukirako omwaka gwa 2017 June nga 9 nga bwe tugenda okugenda mu lunaku olw'aba heroes yali Heroes Day. Yaweebwa omudaali okuva eri President Museveni due to his contribution as a comedian to this industry. Yes, I think ekyo kyennyini kyekyamwembavu n'agamba if the president can recognize me parliament eno sisobola gikwatamu bw'atyo najja n'agikwatamu n'abantu beerubagali bamugamba taata twalamu abadde very humorous byonna tujja bireeta I think mu lutambula awo kale naye nga tubasaasiddeko family ye abaana be ab'omusaayi n'aba industry mwena tubasaasiddeko mukyala we mukyala we naye tukusaasiddeko nnyo ate abadde muntu ayagala obuwangwa bwe kale olunaku olwaliro President Yoweri Kaguta Museveni agenda